Nate ntuuse n'essuula yaffe ey'okubiri mu kitabo kyaffe kino ekiyitibwa Nnaku teba y'omu. Essuula n'ey'okubiri eriko omutwe ogugamba nti Olugendo lwaffe. Endowooza y'omwami ey'okumanyira embuga ebyali bitufaako byonna gye yafiira mpawo yamanyaayo, anti olwali okwessa mu kkubo n'atandika okutubuuza ebyatuliko. Nyeenya okwawukana n'omukazi omukadde kwamumalamu nnyo amaanyi, bw'atyo n'atambuzanga butaagaane era nga muyongobevu ddala. Naye nze olw'okuba omusajja saalaga nnyo bweraliikirivu, bwe ntyo nno ne nnyumiza omwami buli kantu akaatutuukako. Mu kunyumya kwange ebbanga lyonna neewalanga nnyo okulaga omwami nti Nyeenya yali muganzi wange, naye olw'okubanga omwami yali amanyi bulungi amateeka yambuuzabuuzanga ebibuuzo bingi ku Nyeenya okutuusa lwe namutegeeza nti bwe nalita ye n'alikwata. Omwami yatubuulira ebintu bingi ebyali bifa ku nsi gye twali tuyingiddemu. Amateeka gonna yagatuyitiramu mu ngeri y'emu ng'omukadde bwe yatunnyonnyola, naye ye n'ayongerako n'amalala Nnamwandu g'ataatuukako. Etteeka ly'okuwasa n'okufumbirwa nga kkakkali nnyo ebuwanyi. Nnamwandu bye yatunnyonnyolako byali bitono. Omwami Kateeyanira yatubuulira bingi. Omwami baali bamuyita Kateeyanira. Omusajja n'omukazi mu buwanyi nga waddembe okwerondera munne gw'ayagala okuwasa oba okufumbirwa. Ate ebyo nga byali birungi. Omusajja bwe yalabanga omuwala gw'ayagala okuwasa ng'agenda ew'omwami w'ekyalo ng'amutegeezanga bw'ayagala okuwasa omuwala wa gundi, baateekateekanga mangu ng'omwami agenda ng'ategeeza bakadde ba muwala nti ku lunaku gundi ndibaleetera omugenyi. Abazadde baamanyanga bumanya nti baleeta mulenzi ayagala okuwasa muwala waabwe. Naye nno omulenzi okugenda mu bazadde b'omuwala okumwogeeza kwabanga kutunda mwoyo ng'enkoko emire ensanafu, anti nga bakwekebejja ne bakamala bukamazi. Abazadde b'omuwala nga bayita abasajja n'abakazi envuumuulo mikwano gyabwe okubaaniririzaako abagenyi. Omulenzi baamwekebejjanga awatali kukubwa ku mukono. Ssenga w'omuwala ye yasookanga n'akebera ennyindo munda okulaba obanga mulimu obwoya obwetaagibwa. Maama ng'amaze ekyo ate n'adda mu matu ng'omwo ayagala okulaba obanga mulimu envumbo esaanira okuba mu musajja agenda okuwasa. Mubaamu nvumbo ya muwendo gwenkana kyogwo bannange. Ekyaddangako gwe mutwe ogwetegereza obanga mu nviiri muyinza okubaamu ensekere. Ensekere mu buwanyi kintu kya ntiisa nnyo. Omuwanyi enna okulaba obulabi ku nsekere ng'atuuyalirawo mu kaseera ako obudde ne bwe bwabanga nkya, anti ng'olwo ategedde nti ye kennyini oba abantu be mu maka ge bajja okutuukibwako omutawaana omunene. Maama zaabikanga. Naye eky'ekitalo ng'enkukunyi abawanyi bazaagala nnyo olw'okuba mbu n'emikisa egy'okuzaala, okugaggawala, okubaza ebirime, mbu era n'okuwangaala. Ssenga w'omuwala olwo n'alyoka akomekkerezaayo emimwa n'akamwa otyo ng'asooka kugamba mulenzi kubunira alabe emimwa oba gy'atereera bulungi, olwo n'alyoka ate amulagira okwasama ng'asookera ku lulimi n'alwekebejja n'enkolokolo yaalwo n'agituukako. Maama okwo kwe yavanga n'akebera amannyo. Omukebezi nno ate ye yeesalirangawo amannyo agaamusanyusanga ng'ayinza okwagala ag'engereka oba ag'akasenge oba ag'entalagga oba ag'akagongo, oba ate ago ge gafaanana gatya, oba agalimu akazigo. Kyokka ng'amannya ag'embazzi oba amasongovu ennyo nga tegatera kwagalibwa. Senga we yamalanga ogugwe omuwala yennyini n'akebera omulenzi ye nga bwe yalabanga, era omuwala yaweebwanga omukisa okwesalirawo obanga omulenzi amusiimye oba nga tamwagadde. Okukebera nga kuwedde, omuwala ne ssenga we baddangayo emmanju. Kale nno omulenzi bwe yabanga asiimiddwa ng'omuwala akomawo ng'akyusizza ebyambalo bye era ng'ayambadde n'akakomo mutyo, yajjanga n'omwenge mu kaleku n'aguwa omulenzi, olwo omulenzi n'alyoka agunywa gwonna ng'afukamidde wakati mu ddiiro. Naye omuwala bwe yabanga tasiimye mulenzi nga bw'agenda ne ssenga we ate n'addanga bwe yagenze,
olwo ng'omwami w'ekyalo n'omulenzi basituka busitusi era nga bagenda bugenzi nga n'okusiibula tebasiibudde. Ate ye omuwala bwe yalaba ng'omulenzi n'amusiima ku lulwe nga kiwedde, omuwala n'abazadde be baagendanga bugenzi wa mwami nga bamutegeeza. Olwo omwami ng'agenda ng'ategeeza omulenzi nga bwe balikyaza abagenyi ku lunaku gundi. Olunaku nga lutuuse ng'omwami atwala omuwala, sengaawe ne mwannyina ko n'omukazi enkulize y'oku kyalo okwo. Omuwala olwayingiranga mu nju yagendanga butereevu n'atuula ku mubiri gwa nnyazaala we, era ekyayawulanga nnyazaala we ku bakazi abalala bonna y'endeku y'omwenge n'akambe ebyamubeeranga mu maaso awo wansi ku ddiba. Nnyina w'omulenzi yawambaatiranga buwambaatiza omuwala agenda okufumbirwa mutabani we, n'omuwala ne yeewombeeka ku mubiri ne mu kifuba kya nnyazaala we ng'alaga nti afuuse omwana kubanga atudde ku mubiri munne kwe yaleererwa, era mu kifuba okuli amabeere munne ge yayonkako. Omuwala olwavanga ku mubiri gwa nnyazaala we ng'asitula endeku omwabanga omwenge ng'agitwalira omulenzi nga bombi bafukamira mu ddiiro amatiitiri nga banywera omwenge ogwo mu nseke ezaabanga ebbiri nga bagumalamu ng'olwo omukolo ogw'okwogereza guwedde. Omuwala n'abantu be nga basiibula nga baddayo, ebyaddiriranga ng'omwami ow'ekyalo yabikola. Omwami yatubuulira ebintu nkumu nnyo mu kaseera ke twamala mu kkubo, era twagenda okutuuka embuga ng'ebintu ebikulu bye twali tuteekwa okumanya ng'ebisinga bitudde kitebe mu mmeeme zaffe. Twali tuli kumpi okutuuka embuga, omwami n'atugamba okusiibulagana kubanga twali tugenda kuyingira ekisaakaate. Bwe ntyo ne nkwata Nnyenye emikono gyombi ne mugamba nti, Nnyenya, weeraba munnange, ogumanga mukwano gwange. Emizimu gy'ebubebbere osanga gitulabaganyaako nate. Olw'esogga tutya ekisaakaate lwe lwamala. Omukazi omukadde eyali atukulira ddala omutwe n'akwata Nnyenya wange ku mukono n'amutwala gye ssaamanya, naffe ne tulalambala nga tugenda mu kigango. Ezziga ly'ekisajja liva wala, naye Munaku nandikaabye nga njawukana ne Nnyenya omwagalwa. Bambi bwe twatuuka tuti mu luggya, abasajja abaali beetisse ebitereke ne batwawukanako. Abo nno saddayo kubakubako kimunye. Embuga ya Muwanyi yali ya kitiibwa nnyo. Ennyumba ennene ey'obwami yali etimbiddwa ebintu eby'amatiribona. Bwe twatuuka mu kisasi, omwami gwe twagenda naye n'afukamira mangu n'ajja akagomba akatono mu kyambalo kye n'atandika okufuuwa. Waayita akabanga katono ne zireeta omusajja eyali ayambadde ebyambalo ebitoneetone byonna era nga naye kennyini asaabye ebbumba n'enziro. Bwe yatuuka n'asitama mu maaso g'omwami n'amuggyako akagombe n'atuggulirawo, olwo ne tuyingira. Munaku nali ndabye ebintu ebyewuunyisa, naye ekitiibwa kye nalaba mu nju ya Muwanyi katono kimbuze entunula n'entambula. Nga twesimbye bwe tuti ng'amafumu g'abatabaazi mu ddiiro, nze nabulwako wensimba amaaso okugamalirawo. Wansi wonna waali waaliriddwa ebiwempe ebirungi era ebigonvu okukamala. Ennyumba yonna yali etangaala naddala emabega w'omwami Muwanyi. Ebbali n'ebbali mu ddiiro ng'etuddeyo abaami b'ebyalo n'abakungu abaatuulanga mu lukiiko okumala obulamu bwabwe bwonna nga bateeseza abantu baabwe. Muwanyi yennyini yali atudde waggulu ku kituuti ekyakolebwa n'amayinja, nga nno kyonna akibugaanye bulungi. Yali yeezingiridde olugoye oluwanvu ennyo olwaliko amatanvuuma ng'alabikako mutwe na nsingo byokka. Ku bbali erudda waliyo omukyala eyamuddabirizanga ng'ayogera oba ng'abadde ayasimudde oba okuseka. Nga yalina ekitiibwa. Ekituuti kyali kya kyewuunyo nnyo, kyonna kyali kibikkiddwa n'amaliba amakunye aga buli kasolo akali mu nsi eno, era nga wansi wonna wajjudde amayembe n'ebiwanga eby'ebisolo ebya buli ngeri. Ebiyubwe by'emisota, ebiwawangulo by'enfudu n'ebisosonkole by'amagi ga ggoonya nga nabyo biri awo. Abakungu bonna baali batudde erudda n'erudda mu nnyiriri ssatu era nga bonna beesengese bulungi. Ekitiibwa kye nalaba kyampunguttula, yawunguttuka. Omwami nange olwali okwessatu tuti mu kisenge, abantu bonna ne basirika becce.
olwo omwami n'ankwata ku mukono ne tugenda mu maaso ga mwanyi wansi w'ekituuti. Sinze musajja embalangu, naye ku olwo amagezi ganzigwako. Buli gye nazzanga amaaso nga ntunuulira abantu abakulu ab'ebitiibwa abaakutukedde ebiwalaata. Okutambula katono ku nneme, naye ekyannyamba kwe kuba n'omuntu omukulu eyali ankutte ku mukono. Bwe twatuuka mu kifo wennyini awanjulirwa abantu, emisango era n'ensonga endala zonna, omusirikale n'asaaza ekitaasa okutulabula nti tukomaawo. Oyo olwali okukisirisa ne tukola bwe tutyo. Ebyo byonna okubituusa, omwami yali amaze okubimpitiramu bwe twawummulamu nga tujja. Awo kateeyanira teyalwa n'annyanjula eri omuwaanyi, ate n'akyuka n'annyanjula n'eri abakungu n'abakiise. Ekyo olwaggwa naffe tetwali babi ne tuddayo nga twavula okutuukira ddala ku basirikale abasookerwako. Awo nno omwami we yandeka ye n'agenda mu kifo kye eky'obwami bwe. Abantu bonna nga basirise n'ensituka wansi okunyumya ebyobulamu bwaffe. Ebintu byonna ebyali ebyokukola ku lunaku olwo byayimirizibwa. Muwaanyi n'abakungu be bamala okuwulira ebyafaayo byange. Otyo nga nyimiridde obutengeera nti munaku katono neguke ngweri olw'okutya, naye oluvannyuma nga mmaze okuguma ne ntandika okwogera. Okulimba kibi, naye ebigambo ebyasooka nalwanagana nabyo bulwanaganyi, nga nzenna njogera njegemera ng'omukadde. Okutya kuno. Naye nga mmaze okuguma ne nfukumula ebigambo ebyayaanaamiriza mulwanyi n'abantu be bonna mu kisenge. Ekyasinga okunneewuunyisa y'engeri gye baalagangamu okusaalirwa. Bwe natuuka ku kufa kwa kitange mu mboozi yange, nagenda okulaba nga bonna bawumba wamu engalo zaabwe nga bazissa ku matama aga kkono, nga bonna bawunzikira eyo emitwe gyabwe. Bwe nasooka okulaba ne ntya nnyo, era n'eyali ayogera ne nsirikiriramu akaseera. Bwe nattukiza emboozi yange ne ntuuka kufa kwa mukwano gwaffe Katali engogwe yatta. Nagenda okulaba nga bonna bakotesa emitwe nga beekutte ne mu maaso, kyokka nga tewali anyega yadde avuza akantu konna. Emboozi bwe nagimaliriza nti nagenda okulaba nga abaserikale bonna beesowoddeyo, ababiri baalina ebitala ate nga abalala balina bitaasa. Amangu ago ab'ebitaasa ne babisaaza lumu becya. Abakungu bonna ne basituka, abaserikale ne baddayo. Ffenna nga tuyimiridde obuteenyeenya, ejjigi ne liva waggulu eyo kasoobo ne lisiikiriza muwaanyi n'ekituuti kyonna. Olwo ffenna ne tufuluma muzigo gumu era nga tewali ayogedde. Kyokka ye muwaanyi ne katikkiro we nga tebaviira ddala mu kigango mu biseera eby'okuwummulamu okutuusa olukiiko bwe lwaggwanga. Buli nsi eba n'ebyayo, naye ensi y'ebuwaanyi yanneewuunyisa nnyo mu bintu bingi. Bwe twafuluma bwe tuti mu lukiiko twaggukira mu luggya olugazi omutaali kaddo n'akamu, naye ekyali wali nga kitalo butalo. Mu luggya wakati waliwo ekyoto gaggadde ekyali kyebunguluddwa emisito gy'ennyama ensave ennyo nga yonna ebikkiddwako endagala. Abakungu n'abakiise olwali okutuuka wali, buli omu n'asitula omusito, olwo ne batandika okulya nga bwe banyumya. Nze saafuna musito gwange ku bwange kubanga abakooki tebaamanya nga gye ndi, naye kyokka nali ennyama okutuusa we nali ntwala bwe lwafundirira. Abakungu n'abakiise banneetooloola olw'okwagala okunyumya nange era n'okumbuuza ebifa mu nsi y'ebubebbere. Naye ekibi saasobola kubanyumiza nnyo kuba ekiseera ekisinga nakimala mu kulya nnyama. Buli eyansembereranga n'ankwasa omusito okusikako ekifi, era mu kiseera ekyo nabuguumirira nnyo olw'obujjanjabi obulungi abantu abakulu mu nsi ku banzijanjabamu. Ebintu byonna mu lukiiko byakuumibwanga butiribiri. Twali tumaliriza tutyo okulya ennyama yaffe, ebitaasa ne bisaalira munda mu kigango. Sikutendera buwulize bwe nalaba ku bantu bali. Buli muntu yaddukanga buddusi, ate kasirise okussa omusito ku ndagala ezaali zaaliriddwa wabbali. Amangu ago ne twevumba omuzigo omulala okugenda okwerula tuti nga tuli mu kidaaladaala mwe twasanga endeku z'omwenge n'omubisi eziteekeranye nga zisengekeddwa ku butandaalo buna. Ku byokunywa tewaali kkomo lya ndeku. Leero ku olwo nange nakwata yange ne nsimbamu oluseke ng'abakungu bonna bwe baakola.
Awo nno wo tewaali nnyo kubaalabaala ng'okwali mu kulya ennyama. Omuntu we yasanga endeku nga wanywera okutuusa lwe yamalangamu. Twali tussa ffenna endeku wansi, ebitaasa ne bisaala nate, akanyego ate ne kamerawo, ne tuyingira mu lukiiko. Nagenda okutuuka muli nga banteekeddewo entebe ey'amagulu 3 mwe natuula akatono ng'omuwandiisi akyamaliza bye yali awandiika. Kasita yabijjako bw'ati engalo, abakungu ne batandika okumbuuza ebibuuzo eby'okumukumu. Nga mmaze okuddamu buli kibuuzo ne bandagira okufulumako ebweru. Eyo namalayo ebbanga ttono ne bampita. Olwali okwesimba nti mu ddiiro, Katikkiro n'antegeeza nga muwaanyi bwampadde ekibanja ku kyalo ky'omwami Kateeyanira. Amangu ago nafukamira wansi ne mpanika emikono emirundi 6 nga njolekezza mu lwanyi ng'empisa y'okwebaza bweri. Kino omwami wange yali akinjigirizza bwe twali tugenda. Ekyo nga kiwedde nannyonnyola agamu ku mateeka era n'entegeezebwa ng'obulombolombo n'ebintu ebirala bwe byali bijja okuntegeezebwa mukama wange ow'ekyalo. Ebyo olwaggwa nga bankwasa omusirikale okuntwalayo mu nnyumba z'abaweereza. Eyo nno namala ennaku 7 mulambirira okutuusa okuteesa lwe kwaggwa. Ebintu bye nayiga ku bantu abakulu n'abato be nnali nabo mu kisaakaate embuga byampa omusingi ogw'ekitalo mu mateeka n'ebyenzirukanya ya gavumenti mu nsi y'ebuwanyi. Abantu baali balungi ba kitalo kuba bambuulira buli kantu konna ne batendekerayo n'akamu. Nga beekunkumula nnyo ne batalekaayo yadde byama. Eyo nneeba nsobi, muntu okujja mu Bwakabaka ne mubulaga buli kimu. Atuuka okubeefuulira mumwekuulira mulago. Mu bbanga ettono eryo lye nali nabo nabaagala nnyo era bambi nabo ne banjagala nnyo. Kyokka nabekkaanya nnyo ne ndaba ng'abamu baalwangawo nnyo okutegeera ebintu ebimu bye nalabanga nga bandibadde babitegeera mangu. Okubaawukanako kwabasaaliza nnyo era abamu baali tebaagala na kunsiibula ekiseera eky'okubavaako bwe kyatuuka. Eyo nno essuula weekoma. Ate mu nninde mweddako ng'Omukama akkiriza. Ayi Mukama, tukuumire Lwaffe Ssaabasajja.